Kalangwa ng'omuntu solo mugerageranya mu ngeri bwezi tinendayitira mu lugero naye abasinga mujja kuba musobola okitegeera. Kalangwa ajja kufuuka alinga chairman ku kyalo. Chairman ono nga abantu bamulonda mu kumulonda famire eri bangi ate ekirala bali mu sympathy side ey'abantu ababiddwako ettaka biki nabo baki kakati kino kireeseewo okubeera nga famire saawa zino bambi bebapiala baabwe bo benyini ebikola ki bebogerera ekintu kyabwe. Kyenalowooza nti nzo kyabadde kya bigambo bugambo. Mwala yagenze n'agamba nti tubasonyiye and there is no way we are going to respond to that. Nakyagadde naye ate era bagamba mwaba badde bafuma taata biki tubasonyiye naye tugenda kubanga tubaanukula. Ebran muli abantu bulijjo nnyo kati bawooma nnyo. Keyo mukuzika Kalangwa twavuddeyo wa Kalangwa mukwano gwange oyo Wewe soso kuwulira ndi gogamba mukwano tayina abadde tayina mukwano kati nze kambeeye ku mutimbagano wa oyina kyobala obala uluseke mu batabani buli video gyendaba bonna bali against kati nze kanzeyo kukusaidiye kale oba olumu omukwate abeereko ko ne mukwano gwe konnaini wano omuzimu tebagumya bannange buli lumu gwendaba kuba bukubi Kalangwa nekambuuza mwabaddeyo mukuziika byenalabyeko nga ndaba omutabani yeewera nga agamba nti you people who are interested you can come and buy all this land we're selling it all the people ngomanyi nti you left when my dad died so muje munone bino ebintu kiki agezaako okukola ki what is it trying to insinuate? Abatugoberera ku mikutu gyaffe gino mwewe nnyo okubeera nga mukikola mbalamusiza wonna gye muli mwewe nnyo okubanga mukola ekyo kyemukola ate nabakusubscribinga mbasaba musubscribinge lwansonga bwe mukikola twongera okudduka sipiidi yenze omu ku abo abadde balondoola ensonga za Kalangwa okuva kufa mpaka yesterday mu kuziika era Focus TV tubadde basaale nnyo okuwa abantu updates. Mwatuuseeyo you reached on the ground so that tuba tulaba buli kiba kitambula njagala nnyo okuwa abantu ebintu artist nga bigatta. Okay. Nga bigatta nga tetunatandika batayi bange mwena abagiriko ngamba Tash Media, ngamba Focus TV, ngamba Ebron Media. Amukola kyamaanyi nnyo okuba nga musubscribinga, mulikinga, mucommentinga, n'ebisigadde byonna ne mukola ki? Ne mukola. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutambulira mu mboozi 3 oba 4. Tuli ku mboozi ya Kalangwa. Anyway, olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandikira ku story ya Kalangwa since Focus TV was on ground. Okutandikira kufa kw'engeri gye yavaamu, okutuuka okumuziika na biki ebigenda mu maaso ssaawa zino. So, omukulu Focus TV, yenda kwayitanga Focus TV. This is okay. Focus TV CEO. Focus Chief Ebron. Focus Events. CEO. Aina types gamunana. Focus Graphics and Branding. Ogenda kunja chayo. Era betuva wano. Bigenda bero off camera. Omanyi kyatusiza mukazi munnammwe ku kyaliko triple A kwe kulyanga aswankula kati ffe tetuswankula kyovolaba inze abantu gwe bamanyi mu kamera yooyo abaana baleesemu kali akagabo ne bagamba nti singa si Rolls singa ayina emirembe naye Rolls tumanyi ki yeyabitankudde omwana yakakubyemu akayimba negamba bonna nga bali creative so kati kikola ngambye sizobola kwokyeza ku kamera ebintu bye bakweka nnyo ebintu byange bya off kamera Ebron wolinga omujulizi bananjo kyalo kamera yange eno endaba ndi mu kukola bwenva okukola toyagala kituliramu okay ku byokuziika Kalangwa how was it? Banaye abatugoberera twafunye obuzibu tulinamu ebiwayi 2 waliwo tiimu Kalangwa bibirimu abatono ate aba family basinze ojjukubira ekiraka so nga ate tiimu against Kalangwa bangi nnyo era ku mitimbagano kuno bangi okumanya bangi gankuye ekyokulabirako yesole gye nakoze nga ndaga omukyala
nti speech ye yakabizza abantu nga balumiribwako naye nga kituufu bakaabi nkwa kyakulabirako story eyaganya otambula not because nti ebyabaddemu yadde sibituufu nakwadde era speech y'omukyala yennyini gyenataddeyo but in the morning nkyusiza ne ŋŋamba abatuuze beekalakaasizza olw'omukyala okwogera ku bbaawe engeri gyeyafudde mu kiki abantu batandika okugiraba kitegeeza ki nti people abali against family eri bangi ate ekirala abali mu sympathy side ey'abantu ababbiddwako ettaka biki nabo baki kakati kino kireeseewo okubeera nga family saawa zino bambi bebapiala baabwe bo bennyini ebikola ki bebogerera ekintu kyabwe abantu abasinga abalala bagabtujja kujjayo njala omuntu omu gwe nalabye yabadde voka ennyo yabadde anko waabwe taata omuto oyo Augustine niwabawo n'omulala bamuyita Frank Gashumba namulabyeko abantu abadde bayiwawo nnyo omubiri okuva mu kufa eri mpaka eno however Kalangwa ng'omuntu osobola omugeraageranya mu ngeri bwe ziti nelayitira mu lugero naye abasinga mujja kuba musobola okukitegeera Kalangwa ajja kufuuka alinga chairman ku kyalo chairman ono nga abantu baamulonda mu kumulonda waliwo era abatamulonda naye mubutamulonda chairman ono singa abaawo omusango ku kyalo abeera ku saidi mmeka gwamuli mu maaso gwobeera ani gwobeera omutuufu gwamuli mu maaso obeera mutuufu tashojja gyendi gw'omutuufu ati bannakubba nakitegedde tebannakola ki bw'ovaawo oli gwe badde wayiza ne najja naawe obeera mutuufu kati omuntu bw'atyo ow'engeri eyo yeekanga ng'abantu batuuka omulundi guno ne bakola ki ne bamubuuka n'agamba ekimala omusajja atuzanyidde ku bwongo kikola kimaki kati Kalangwa wabadde akola nti besides okujja ogamba nti musajja mubi abadde abateereddewo kyaki ne sente zasondeddwa okulaba ng'emalirizibwa myaliriro ebiri you know what it means abantu b'okukyalo bagisabiramu abazimbidde kyaki naye nga bagisabiramu ab'okukyalo oyo omubi abateeddeyo radio Sauti FM kumugera muteeka ebirango byemugenda emubika nemugenda emukola ki omubi oyo omubi mu kitundu kyabwe abateeddeyo n'amafuta petrol station ebyo bibye anti bibye naye mu bintu ebikolebwa nga biyamba ekitundu kati is that kind of person akusobya leero enkyaba ofuna akakisinti oba ekizibu yasooka ku siiri that is a broader picture of Kalangwa wabadde musobola okuwanyisiganya ebigambo ne mufumagana but bw'ofuna ekizibu era n'agamba oyo biru yange emusasulira. So why is it that people b'abantu b'okukyalo bamukyawa nnyo ku said tusati nti bwafudde n'okufa kwe bakubye embooto? Yes. Kati ebintu biringa bisatu ebireetedde famire ya Kalangwa eno okubeera mu mbeera mweri. Tulinamu obujja ng'abantu, jealous ng'abantu kya butonde. Kalangwa okubeera nti refugee waali si muzaale wa Kayunga. Bugere yajjawo buki? Ndowooza it was okusinziira ku mukubi w'essimu omu gwe nayogeddeko naye kyalinga mu 87. That's when he came in. Yajja munaku kyenja okwogera teyajja nga ayoledde emmedi, yajja munaku. Kati mu bunaku bwe yalimu sifuddeeyo yafuna atya ssente ne waatuuse kati. Mu bunaku bwe yalimu yatandika okuzimba obulamu ku sipiidi ekitalubawo nga bwe bagamba n'afuuka kyali. Obujja tusobola bubuusa maaso. Tasha okujja mu kitundu muno ffe mwe tukulidde n'ofuuka akabejja okusinga abaana b'osaajibwa ku kyalo okwo. Ekyo nakyo kyabulabe. So nga tunagenda ku factors ndala zonna obujja kya butonde wano mu Africa. Era tutunza kibuusa maaso nti y'engeri emu endala ereetedde okubeera nga famire ya Kalangwa eri ku kyeriko.
kati mu bujjabwe engeri gyakimulatingamu obugagga bwe gye bwakulamu enfuna yaabwo yinza oba yakozesa olukujjukujju ng'omuntu omugezigezi n'afuna ebyo byakola ki byafuna naye tashi buli muntu alina ssente mu nsi muno alina engeri gyazifunyemu buli muntu alina engeri gyakola ki kati ate mwana nakola akantu nti ate ye alumba balala avuma balala ate nekamukolera kati no matter how Kalango abadde afuna ssente ze agenze nakola ki nazifuna naye mu kuzifuna obujja buli ngambe tubuusa maaso nti yatumuka nnyo be yakula nabo abali nabo basajja bakulu balina n'abaana omwana ono buli wagenda nawe yo omugati nga butolina zigula muwogo olabanga akuduulira ng'onyigawo obukyayi eyo ensonga emu ombuuziza lwaki bakubye embuto nja kuba brief ku nsonga ezimu nenjagala bazitegeere ekyokubiri twajja ne tubeeramu nti Kalangwa bwe yatandika okufuna kasente yayingira ebyobufuzi mu kuyingira ebyobufuzi najja ku sayidi oba ku luuyi olunyigirizibwa ennyo olunyigiriza the oppressors wano mu Uganda enamba y'abantu abanyigirizibwa okakasiza nti nyingi kolayo ekintu ng'ekintu ekyo kikunyiga ggwe abadde anyigiriza ojja okukakasa nti ddala ekituufu abantu bangi kati olw'okubeera mu NRM party n'abantu obukyayi bwe bagirinako naddala bannakayunga abo by the way enamba yaabwe esinga eri ku sayidi eyo kati enyigirizibwa lwaki Kayunga yafuuka kato koido nga bwowulira gye bagamba zikyankwazi zaani nti abantu abo abalunzi b'ente bayingirawo nga bangi yes kati webajjawo nga bangi twasiminga bwe nkugamba nti buli mu kujja kw'omuntu oyo wabawo enkyukakyuka ejja ku kitundu enkyukakyuka eyo ejja enyigiriza abasangiddwawo alina ente nyingi ayagala big space kati abo nabo ne beeyongerako abo balabe bakubiri abali be tugambye bannansangwa bwe yayitako abalina obujja second enemy y'omuntu awagira ebibiina bino ebyopposition oba nupu katubere specific ng'oli wa NRM abafuuse bantu babiri abali mu kuba family then omuntu owookusatu gwe tusembayo naye ye omuntu gwe tugamba nti ye ali kumpalaniraako mulimu atali nga si mulimu omuntu nga si munnakayunga naye nga era nga mwagamba Kayunga jju congratulations Kayunga ate nga sijabeera naye nga ngambye ajjidde mu bintu bibiri ali ku sympathy y'abantu be basanga yabagamba bababira ettaka alina okweneeyo kibiina kino ekyakola ki ekyatayagala kati embutu ne ziryoka zibuna social media abantu bajjaguza ne bazina amazina ge bazina naye nga bali mu kujjayo ekyo kyokubeera nti naffe twakola ki twakoowa omuntu bwaziikibwa tanapiya abantu ebiseera ebisinga batonga abo ab'amaanyi tanapiya abantu ebeera nyingi kawusa tenapu tebamulekeredde family tanapu eno yabadde moderate era nga bwogambye we've seen abantu abafudde abantu ne babeera abayitirivu kati notamisa parliament ndoza kyo kiri mu mateeka kwatali si member of parliament ekyokubiri singa abadde nga wakuweebwa that treatment yandibadde agenda kale ku kitebe kyaki kyenaaleero naye kati ndowoozaamu nti bayinza okugamba tutandika ku ono kitegeeza buli muwagizi ajja kutuuka ku eri essaso kati esoba bakikoze nga bakigenderedde mpozi akalala kanalabye okusinziira ku famire ye engeri gyebadde zitowa ne communication bawalabe batabani gyebadde boogera eri wakati w'abanene the above ntegeeza first family they are so connected okusinziira ku byadde byogerwa so connected kuba omuwala agamba nti even in case bwe yali accident bwe yagwawo it took only 15 minutes if not 20 president nga mukubidde direct muwala wa Kalango kitegeeza they are that much close naye muwala oyo tujja okubimaliriza kitegeeza they are that much close kati musajja w'amaanyi kati mpozi ekirala kyendabawo nabadde nsuubira
first family omukuvaamu okujja ku tekyakoze eki niwankubadde basindisa ab'ebibiina but engeri abaana gye badde boogeramu nti bali bit close to the first family sikyabaddewo so tana kugyogambye okufa kwa Kalangwa okwabeerawo bantu bangi baali balowooza basuubira tibayinza okubeerawo okusika omuguwa kati omuntu eyeewala entalo n'okusika omuguwa oyinza obutagenda muki mukuziika kivolaba abasinga batuuka ne bagamba naye waayi sigendawo abantu bangi bayire batuuka n'okutuuka ku sseerigamba nti bayinza okubayo okwekalakasa katukyogere bwe tutyo mukuziika nti abatuuze bayinza okwekubamu omuliro okubeera nga bali mu kujaguza oba okulagako family eno nti kimadde mukola ki bali mutukola nammwe Katonda akoze eki abasasudde so kati abantu abasinga bayinza okwewala olwekyo then mu ngeri endala era ekiyinza otegeeza ekyo yegwe engeri gyobadde weyisaamu mu buntu tashi omuntu senga yafunako omukisa nga tonaba kuziikibwa n'olinnyako ko waggulu eri n'olindiriza olabe kyekibeera ku ground woofiiridde balaba bagamba nti baba balaba balinafunayo obujulizi buva waggulu eyo omuntu kujja tugamba bagamba nti omuzimu gubeeraawo bwebutyo nga bugamba waayo temunteekayo naye ekyo nakyo kyongera okulaga ye abadde ki eri abantu because enamba esinga abantu abangi ne baba bangi nga bazze okuziika enamba esinga ya domestic or local people abali mu kitundu bakiika abantu bajja bawo ku kitundu kyeŋŋamba nti gwe namba gye mugambye eri moderate bano basooka okontributi nga bannakayunga bajja bakakase kizibu nnyo abantu okuva gye bavudde ebweru ne basinga abatuuze bwe baba babasinze weekube mu ttooki obadde kikaaki ng'oli ofiiridde ku muwantu naye ng'ate abantu abatali ku muliraano bwe bazze ddamu kati mu abaana basigale mulina okwekyeki nga lwaki because omuliraano guno abantu abakuliraanye be bantu abasookerwako okuwulira omulanga era be bantu abasookerwako okujja okuttaanya embeera nga bwe yabadde so kati bino birina okugwawo ku Kalangwa byatulaze eki kyabadde mu bantu be nga tukomekereza sitale ya Kalangwa omutabani nga yayokezanga omutabani tulimu ebika byange tutulaba tuzaalibwa mujjukira nti speeches ezakoleddwa okuliko abaana abayogedde obulungi nga they are very humble waliwo muyadde tatereza luganda oyo omuwanvu ku muwala yewabaddewo omulenzi omulala omuwanvu oyo was so calm newakwadde bimunyiga ebigenda mu maaso naye ng'engeri gyali respondingamu ku byo olabanga eri very intelligent nga obwongo bwabwe bukozesa bulungi kati mu baana abo benyininyini ne baba kitabo yomu ne mama yomu okuba nti kyenabye omukulu alabika omulanga gwa Nadduli yabuuza obw'okuzaala gwa Ssaabasajja gwa Nadduli yazaala kituufu kuba abaana balabiseko nga bawera nze nabadde ndowoozaamu nti mulimu n'abo batu naye bano bonna taata kitegeeza famire ebadde engazi kati omwana ono amaanyi gayogeza bambi wano mulimu obusungu ne revenge social media otalulwayo oluba lwa social media togenda basangawo togenda kunoonya omukuomu omukube kati naawe kwata kamera katulemu izizako ki kati ndoza bambi yakikiridde family okulaga nti asobola okwanukula yabagambidde nti lwe lumbeerako olugenda okusooka mujje mulabe otagenda kusonderwako sente ezo zemukola bino bye musonda olina alite enkota yakato yetookonya nti emimonde ebiri ebijanjalo ewabe tebikola ki tebiriiyo so kakati n'abagamba yafarwa kumeka naye balya banywa mpaka kati ekyo ate bakyali mu kulya ekyo oluusi waliwo omuwala alina ekigambo kyayogedde kyenalowooza nti ndozo kyabadde kya bigambo bugambo omuwala yagenze n'agamba nti tubasonyiye and there is no way we are going to respond to that nakyagadde naye ate bagonze era bagamba mwaba abadde bafuma taata biki tubasonyiye era tugenda kubanga tubaanukula kati eyo option yabadde esooka enkulu era yabadde ennungi mubaleke boogere kizibu nnyo okuvuma omuntu eddakiika eziwera 3 nga takuddiza okuleka ngaoliko ekikyamu
oli kasita atandika okuyumba kasita omusiriikirira wakoma. So kati omutabani kino kyatandise nje tasobola malako olutalo lwa social media. Otherwise bajja kuleeta ebikulumya bingi. Mulimu abatalina kye bafiirwa nti balina kye baagala bawe ekigambo nga bayagala.